If I said I'm single, please. Katandika butandisi anti nakanka kavuddeyo n'alangirira nti ali single era mwena abadde balowooza n'ebisinga kawongena bikutuusako maaso awo Chosen Becky mulina butelevu ate ye Don Asiyah avuddeyo ne yeetondera abantu wire mukaabya musajja mukulu ono yeekoze ebyekito byonna mbirina maaso awo ngenda bambi kutuusako naye nga kansooka okwebaza gwe n'omulungi wa subscribinga ku Wonderboy UG darling wakola kyama nnyo ddala era nga naye tanawo kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugiro yetuteekayo mukwano gwasooka odzifuna naye nga sinnagenda maaso mbadde nkusaba ka video kano kampereka like ate kasobole okuba nga keeyongerayo naye nga seerabidde aba Biva Organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba so omukubirako ku nnamba ye y'essimu wansi awo ate abeere ng'akuyamba ate ye Hajat Karodo akugamba akulombera edduwa ebintu byo ne biba nga bitambula bulungi n'oba nakirwadde nga kikuluma genda akulombere edduwa ate obulamu butereere bulungi naye nga nkutandikiddewo saagala nkureseejo olunaku olwaleero mwana muwala Chosen Becky ali Maziga meerere anti avuddeyo ng'akaaba era ng'abeegayirira abagamba nti mufolowinge omwami we tujjukira bulungi emabegakawo dictator Amil gwe tumanyi obulungi nga bbaawe baamubaninga ku TikTok era nga bw'osakinga akawunti ye tosobola kugifunayo naye naggulawo page ki endala kati mukazi wattu nange Chosen Becky anti muwulire akaaba abagama bambi ombeera mumwagala nnyo ate mugende mu following bbaawe ku page ye empya go wena osobola ogenda n'osearchinga dictator Amil ate n'obeera nga oba following ate obeere ng'onyumira nga waterayo bu video bunyuma abastroskira bafe baneeno ate kapo yemukwezo kapo ezikyasinze kuzaba celebrities so kati one love mugende mulabiko okuba ate nga bami mu following abbawe bambi saagala kulaba Chosen Becky ng'akaaba naye ng'ate nkugyeyo Reign ne DJ Jacob omutuuze anti DJ Jacob omutuuze agamba mbu Reign ayagala kumutwalira omukazi kati nno bagambye luno olutalo kyekati si luto anti kati Reign Jacob amugambye jangu onsange eno gyendi tubeere nga twefeesinga man on man banange n'ebinasinga kawonja bambi kuleetera ate ye wire mukaabya musajja mukulu no tujjukira bulungi ali South Africa era nga yagenze okubako ka video kakwata oluyimba lwe olupya wamu ne mutabani we naye mukwano wotoogerera essaawa eno ali mu saloon era nga yasibye dread nga bw'omulengerawo abula wire mukaabya otuvuga speed jajjaffe otuvuga speed ne katusubire video eneebeera nkabuka anti omulengera akoze kalika abavubuka naye nga mukwano maaso awo ngenda bankutuusaako emboozi ya Nakankaka yavuddeyo n'alangirira n'abagamba nti ali single era temumukaka kugenda mu relationship right now she's focusing on herself her studies and everything so kati mwabamugamba nti gendo yagale alani ate kola bot abagaye ba followers banange mwewumuzeeko temugenda kumvuga speed abanjagala munjagala abatanjagala temunjagala lwaki mba mwogerera atika mulekere Nakankaka wamu ne Don Asiyah Sagala banyiza if I said I'm single, please. In case of relationship, Yvonne mumulekete mgena mutegera omuntu gwalina kwagala love tebagikaka love eva ku mutima baddia yebyo ndiyo muri munkoledde zi live muntuddeko because nsirika ndi muntu sigana kuja with muntu bagambye one I know what I want and I know the person I love at heart mumanyi kwenjagala ku mutima I'm just 20. All I have to do is not focus on relationships only. I have to build my future. All I got to do is make money. Mundeke moving to me as long as a relationship, but dear. If you say Yvonne omuchaira kubanga simanya ata gambia this single mkwano, I appreciate that. Thank you for always loving me. Thank you for being there for me. Mundeke munsonga za relationship Yvonne mumwagale kabwali bogende bulyambwa naawe olyambwa tulina TikTok munnaffe wano eyakafumbirwa ennaku nga 3 emabega oba 4 okusinziira ku industry mwabadde bingi byogeddwa era nga nange kenyini ndi omu kwabo
abayogedde kubanga naye abadde nga atwogerako naye ekituufu kiri nti ebigambo ebiri okwogera ku mwami we si bituufu omwami wa Dr Halima musajja musiraamu era nga ali omu ku baddu abawaniriridde humma wano mu Uganda kubanga alina abantu bangi nnyo babeererawo ng'omusiraamu so abafuutuseyo n'ebigambo nga tetunakola research mbadde mbasaba muveeyo mubimenyewo ku lw'obulungi bw'obusiraamu abakafiiri mubaleke kuba tetulina ngeri ya bayimiriza